Erinnya lyange nze Kirabira Daniel, omukulembeze w'abayizi oba Guild President Gombe Community Polytechnic. Twebaza Ministry of Education eyakwataganamu ne group ya Enable abatuyambyeko tukolera ekizimbe kino ekigenda okuzimbibwa, ng'ekizimbe kino kikontaininga lab ya agriculture of which nange ndi omu ku bayizi ba agriculture. Kiba kimpa enkizo n'okusanyukira awamu nti kiba kigenda tuyambako nga tukola research waffe okugezesa ebintu byaffe ng'ettaka. Kiba kigenda tuyambako mu nsonga ng'ezo. Mu nsonga y'emu kituyambako okutunda essomero lyaffe, nti ekizimbe kino kiba kizimbiddwa kituyambako attractinga abayizi okuva ebweru w'essomero n'abayizi mu bitundu ebyenjawulo. Naffe ng'abayizi kituyambako nti essomero lyaffe liba lifunyeemu improvement ey'amaanyi, era tuba tweyongerako ku infrastructure eziri mu ssomero, era kiba kitwongerako n'okuwongera ku bumanyifu bwaffe ng'abayizi mu ssomero lino, naddala abayizi abakola agriculture ne bayizi bannaffe abalala, kuba nabo ayinza okwagala okujja okugezesa n'okwagala okuyiga ku kyayagala. So mu nsonga y'emu ffe ng'abayizi tusanyuse nnyo era twebaza Ministry of Education, twebaza ne principal waffe yatusakira gurupu eno, era ne bajja ne bakwataganira wamu nti organization eno tetuyambye ku kizimbe kyokka, tuyambye mu bintu bingi, okugeza eyongeddeko computers mu labu yaffe, etuwadde properties nyingi okutwaliza wamu, era byonna twebaza era tusiima organization ya Enable olw'ebintu byetuwadde n'omukisa nti mu byonna mu institution zonna ze yalonda naffe aba Gombe Community Polytechnic yatuyambiramu, oba naffe akati katugwako ne tusobola obeera mu gurupu eyo gye bagenda okwasizaako era gye bali mu kudevelopinga. Ensonga eyo twebaza nnyo, twebaliza ddala. Nze Sserunkuuma John Bosco Kaana Kambata, meya wa Nansana Municipality. Tuze wano ku ground breaking, okugulawo okuzimbibwa kw'ekizimbe wano eno ku Polytechnic School, essomero lyaffe ery'emikono eriri mu Nansana Municipality. Kusooka nebaza bafanda bonna abali mu project eno abatutaddemu ssente, kuba project eno etekebwamu ssente government ya Belgium through Ministry of Education, and it is a very good project. Tugisiima. Mu byenjigiriza tukyalina okusoomozebwa kungi, weewaawo tulaba obuyambi obufaanana bwe buti, naye mu masomero gaffe naddala aga primary aga gavumenti tukyalina okusoomozebwa kw'aba student okubeera nga gavumenti yabasasulira akasente aka school fees naye ng'ate tebalina kyakulya. Abazadde bagenda okumaliriza nga balina okuyiiya ennyo okulaba nga bateekamu akasente abaana basasule bafune ekyokulya ku ssomero. Tulina ebizibu by'abasomesa abatono. Wakiso district fena nga wetumanyi nti terina service commission. Mutabera obwa service commission twesanze nga tuli mu katuubagiro ak'abakozi abatono, nti essomero limu olisanga lirina abayizi 5 naye nga lirina abasomesa abatawera yadde 7 nga ne teacher omutwaliddeko. So tulina ebisoomooza bwe bityo, tulina ebizibu by'ebizimbe ebikaddiide ddala mu Nansana Municipality, nti waliyo essomero nga St. Mark wane Kakerenge nga aba student bakyasomera wansi, nga bakyatuula wansi nga tebalina desk kubatuula, nga aba student bakyasomera wansi w'ebibaati nga tebalina shelter eri ku standards ez'okusomesebwamu ba student. Weewaawo nga Nansana Municipality tukola buli kye tusobola okusobola okwadressinga ebizibu ebifaanana bwe biti, okubimalirawo ddala, okwongeza performance oba empita y'abayizi baffe mu bibuuzo ebyakamalirizo. Era tubadde breakinga ground ekizimbe kyaffe ekyatuweereddwa ekitongole kya Enable nga bakolagana ne Ministry of Education. Ffe nga Gombe Division tuli basanyufu, era tuzze wano olunaku olwaleero okulaba nga tumanya kizimbe kigenda kuzimbibwa mu bbanga ki, kigenda kuba kitya, naye plan zonna weeziri. Nze nga meya wa Gombe Division nsanyuse nnyo okulaba nga abaana baffe bagenda kufuna laboratory, abaana basoma agriculture bagenda kuba bayiga ebintu bingi nnyo nga bali ku hands on not eyes on, nga
bafuna obuyigiriza ate obw'emitendera egy'owaggulu. Era nkubiriza abazadde bonna abali mu Gombe Division okuleeta abaana bammwe mu Gombe Polytechnic. Somero lyaffe lisomesa catering, lisomesa bricklaying, lisomesa carpentry and joinery, fashion and design. Mujje bannaye temugenda masomero gali wala ng'ate ebirungi mbireka wano. Mujje musomesa abaana bammwe ku ssomero kubanga lya gavumenti neyanzege. Okusooka njagala okwebaza president waffe omulungi, President Yoweri Kaguta Museveni, ne maama First Lady Maama Janet Museveni, Minister waffe of Education, olwa project yene ennungi ezze wano mu Gombe Division. Nga bw'okitegedde project egenda kubaamu ssente nnyingi, erimu emitwalo 5 ejja euro. Ezo ssente nnyingi, ssente ezo zitemeddwamu ebitundu 2. Zisooka around 1.2 billion, miliyoni 1,200 zigenda kukozesebwa okuzimba laboratory eno egenda okubeera mu buli kintu. Then batuzimbireko ne source y'amazzi agagenda okuba mu tanka ya liters emitwalo 15. So olaba nti ekizze mu Gombe Division wana wali polytechnic ya government kikulu nnyo. Tubadde tulina laboratory wano, ne laboratory egenda kukyusa ebyensoma wano. Nti abaana kati bagenda kubeerera ddala mu research. Wali babadde mu bitabo, kati laboratory egenda kutuyambako okukola scientific research, okutegeera ebintu bingi ebyenjawulo. Kikyensaba ba stakeholders naddala town clerk, Nansana municipality engineer, Mayor we Gombe n'abakulembeze bonna ffenna okulaba nga tuvaayo nga tulondoola omulimu guno twagala batugambye bagenda kukolera mu bbanga lya mwaka gumu, twagala gube mwaka. Then ekirala twagala quality nga mulimu value for money, okuzimbira ekigwanidde mu ssente ezikoze ezituweereddwa. So nkubiriza abakulembeze aba Gombe Nansana municipality okulaba nga tufaayo nnyo okulaba nti laboratory negenda okuzimbibwa ezimbibwa nga nnungi nnyo esobola okuganyulwa abaana bano basobola okujeyambisa obulungi. Gombe tendekero lya government president yatuwa nga liyigiriza ebintu bingi ebya hands on skills, okukanika emmotoka, okubajja, okuzimba, okukola enviiri, okukanika amamotoka n'ebintu ebigwa mu tulubeeri. So olaba nti laboratory egenda tuyambira ddala kubanga tubadde tetugirina. So n'abayizi nabo mbakubiriza okuba nti bafaayo nnyo okulaba nti bafaayo ku kibakolebwa wano, nabo balondoole balabe twewala okubbibwa kw'ebintu ebigenda okuba nga bireetebwa wano, cement n'ebintu ebirala ebikola ebikozesebwa. Then too abo abalyake abali b'enguzi bobakeeredde atunudde project eno okujja okugidivertinga, mbwayagala kubbamu ssente, bwayagala kujja kutandika kusabiriza bano ba contractor bamuwe ssente, tugenda kubasiba kubanga tukanudde. Njagala n'okwebaza General Damulira y'omu ku bakulembeze baffe ab'e Gombe, mwana nziwala yawa wano, twagala okumwebaza General Damulira olw'ebirungi byatukolera mu kulaba nti Gombe erabika bulungi. Era nayogeddeko naye nga mugamba tuli wano ku kigenda okolebwa wano leero, nangamba tasobodde kujja naye nansindika nangamba nzije muri presenting ne byonna ebikoleddwa wano tugenda kubanga tumubriefinga General waffe. So nkubiriza community, Maama Mayor wuno, Maama tukusaba gwaliranye project eno, faayo nnyo okulaba nti buli kikolebwa mu bulungi ate kikolebwa mu budde. Tugenda okudda wano next month okujja mu site meeting era okulaba oba ddala ekituweereddwa kitandise okukolebwa. Ne ba contractors aba Rohi twagala babeere bantu babuvunaanyizibwa, babeere bantu basaale mu kutukolera ekintu ekiri ekya value for money. Nze Mayambala Gabriel nga ndi Superintendent of Works Nansana Municipal Council. Kulwa Municipal Engineer twebaza aba Enabel, ekitongole kya Enabel ne Ministry of Education olw'okusobola okutuwa ensimbi
ez'okukola omulimu guno ogw'okuzimba laboratory eno mu Gombe Polytechnic, mu Gombe Community Polytechnic. Era tweyama ku lw'ekitongole kya Works Nansana Municipal Council nti tujja kukoleraganira wamu ne ba consultants ne ba contractors okulaba nga omulimu guno guvaayo bulungi nga gwa quality era nga guggwera mu budde. Tusuubira nti omulimu guno gujja kukolebwa mu mwaka gumu era tulondoole nga wayiseewo omwaka gumu okulaba nti nno ebintu ebyakolebwa bituufu. N'ekirala tusaba contractor nga ali ku site abantu baffe ab'oku kitundu baba bamutuukiridde nga basabayo kalimu nabo abengaging basobole okubenefitinga ku mirimu egikolebwa ku kizimbe kino. Abamu oluusi basobola okuba nga basobola okupoota, oluusi tulinawo abazimbi ba Mansons baba bamutuukiridde agoberere emitendera abawe kalimu nabo babenefitinge mu project egenda maaso. Mayambala Gabriel, Superintendent of Works, Nansana Municipal Council. We intend to construct here the laboratory and the water tank, which is a 60,000 water tank capacity. This should be enable learning take place here smoothly. And I also take this opportunity to again invite you, the stakeholders who are here, to continue monitoring this project so that we ensure quality of the work, timely completion, and of course value for money. Thank you so much. Okay. Nebaza Erinnya Senyange John, chairman w'ekyalo kino Senga atavuganyizibwa. Nebaza okusookera ddala gavumenti yange eya Uganda ekulembera His Excellency President Yoweri Museveni ne First Lady Maama. Nezizaako okwebaza partners baffe ANEBO ne European Union olw'essente ze batuwadde ezigenda okukola omulimu omulungi laboratory okusomera institution yaffe eno Gombe Community Polytechnic. Twebaliza ddala omukulu w'essomero Mr. Kayu ne tiimu ye ate ne board ekoze omulimu okuba nti batukirizamu tuwa ssente zino. Project eno tutudde ebbanga ddene ya myaka nga 3-4 nga tukyali mu lobbying, naye Mukama mulungi tutuse ku buwanguzi okulaba nti tugenda kutuuka ku kirungi. Nebaza bonna team, nebaza bakama wange oku RDC Mr. Rwanga, nebaza meya wange ku Nansana Municipality, meya wange w'Egombe, nabona bwe muyise nabo mwebala okujja nga tukola ground breaking. Kintu kikulu nnyo ng'abajulizi ku lwa community. Kyekubiza community ssente nnyingi muleete abaana basomere wano wava skills enrollment tukyetaaga neneko naye nga kyensaba ANEBO abagenda tukole omulimu guno ba contractors tukolere wamu nga team tulabe nga tukuma security tube nga tukuma essomero lino nga mulisanze awali green muleke nga green kujjako nga oyagala okukozesa ekifo ekyo genda wa edi teacher waali tukozesa ekifo ekyo. Amazzi nja kusaba amazzi community tuweebwa amazzi nga batukkiriza otuwa amazzi tutambule nga tukoleko extension okutambulako mu bifo okutambulako awalako amazzi gali bubi naye twebaza wena tukolera ku kisonga y'amazzi. Senyange John, chairperson Senga Sale. Manya gange nze Kairu William, head trainer Gombe Community Polytechnic. Njagala okwebaza Katonda nera nagala n'okwebaza ba partners baffe Enabel abasobodde okubeera nga batutuusa kubeera nga tuwangula okufuna ekizimbe ekigenda okubeera nga kisobola abaana baffe okusomeramu ate at the same time nga batuwadde n'amazzi agagenda okubeera nga gayamba essomero. Mbebakiza ddala olw'okukola ekyamaanyi okubeera nga basupportinga essomero okutuuka gerituuse kati nga Gombe Community Polytechnic. Njagala n'okwebaza Nansana Municipality okubeera nga ebadde so supportive, Ministry of Education ebadde so supportive, RDC tubadde naye, Mayor Nansana Municipality, Mayor Gombe Division bonna tubadde nabo mu this ground breaking ceremony. Mbebakiza ddala okubeera part of the ceremony
bebale nnyo bebale eddala. Above all njagala okwebaza gavumenti ya His Excellency President Museveni olw'okubeera nga esobola okubeera nga etuwa development partners abajja mu masomero ne basobola okubeera nga bayamba amasomero okubeera nga gazimbibwa ate nga gagenda to another level. Somero muno tubadde nga amazima tulakinga ebizimbe eby'abaana okusomeramu. Eno egenda kubeera agriculture laboratory egenda okuyamba abaana ba agriculture okubeera nga bakoleramu testing ya soil science nga basobera n'okusomeramu ebintu ebirala bibagenda okubeera nga basomeramu. So twebaza Katonda nti kino kigenda kubeera ky'amaanyi ate era bagenda kutuwa n'amazzi agagenda okubeera nga gayamba essomero. Essomero tubadde n'amazzi, tubadde ne borehole emu nga borehole eyo tugisharinga ne community ne tusobola okubeera nga tukozesa amazzi naye nga tegatumala, naye kati amazzi gagenda tumala ne community egenda kubeera nga gafunako. Twebaza Katonda olw'ekyo. Tuline Meya Gombe Hawa Mbabazi ne ba funders bana ba Enabel nze nabadde mbayita Enabel ne community tuli wano ku Gombe nani. I'm going to read it. Keep guiding on what to do. We don't want to assign So we shall, let me demonstrate. Tusobola kugaana buyambi buno wadde netwagala bukole ekyo. First time, second time, Who needs to come? A student or someone? There's something. Kati bano ba funders ba implementers bo balina details zonna tugenda okusaba batuwe era tuwe naye mu informing the president. I'm available. This presentation can just take me 1 hour. So let's do the work. Zenga Meya wa Gombe Division ndi musanyufu nnyo kula Gombe Division kyetutuuseeko abaana baffe bagenda kufuna laboratory abakola agriculture. Tulinze omulimu omuyonjo ate omulungi, value for money temukeerabi. Meya Tukole ebintu ebiri ku mutindo. Kulwa Nansana municipality twala omukisa guno okusiima bonna ba partners abakwatibwako okujja kwa project eno mu kitundu kino. Twagala okubasiima n'okubawo obweyamu. Tugenda kubeerawo nga hawa wagambye okumakinga sure nti there is value for money lwa gavumenti n'okukakasa nti community eganyulwa mu project eno. Mwebale nnyo, mwebale olwa President Museveni ne gavumenti gyakulembera tutema evunike okuzimba awagenda okuzimbibwa laboratory eno egenda kuwemmenta akawumbi kamu ne miliyoni 2 naye nga tukitegeddeko okuva mu ba implementers Annabel batugambye nti project yonna egenda kukostinga sente za euro $5,000 kwezo kwe bajje miliyoni 1,200,000 kwe bagenda okutuzimbira laboratory eno egenda okubeera mu buli kimu n'okutuwaako amazzi. So fenga ba stakeholders ba Nansana municipality tusooka okwebaza gavumenti ya Belgium, gavumenti ya Uganda olw'enkolagana ennungi. Era tweyama nti bino bye bagenda okutuzimbira tugenda kuba basaale mu kubimonitaringa kubanga abaana baffe abatendekebwa wano ebintu ebyenjawulo omuli okukanika, okusiba enviiri, okubajja, okutunga, design n'ebintu ebirala bingi abaana baffe bye bayigira wano. Laboratory egenda kuyamba. So twebaza nnyo ba implementers. Twebaza nnyo ne President Museveni olwa kino kyatukoledde mu Nansana municipality mu Gombe Division. Tubadde tubonaabona nnyo Gombe ye kimu ku kitundu ekiri water stressed
amazzi matono abantu baffe babonaabona, so community ejja kubanga ifuna ku mazzi gano kubanga amazzi mangi ga liita emitwalo 15. So twagala okwebaza gavumenti olwa kino kye batuleetedde. Tugenda kuba basaale mu kumonitoringa project eno nga twagala ba contractor okwenfasizinga ku kya value for money, ekyokwenfasizinga ku budde. Project bwegenda etandika leero batugambye egenda kuba ya omwaka gumu. Twagala project ekolebwe mu budde bwe batusuubiza. Tetwagala ssente kubula, tetwagala kubba bintu. Twagala buli ekikolebwa kibeere nga kya mutindo, kigendere ddala mu ekyo ssente zino eziteekeddwamu, kireflecting ssente ziteekeddwamu. So mwebale nnyo, mwebale ddala, omulimu gutandise. The additional funding to this institution. This kind of funding Mayor, this is only infra. We have capacity building to this institution. It is all under. It is not about it is not about the money we are mentioning here. The other one is separate, and that's why we want to separate construction infra with institutional capacity building and governance. But it all came with the same project. It is one project. What is the total budget of the project? It is very open. It is 500,000. Not 400. 400. 400 is infra. Okay, can I Maybe break it down. as a school, as a polytechnic, out of the 3 polytechnics that the vocational institutes that are under the We Work project, funded by EU and implemented by Enable, is receiving 500,000 euros. And out of the 500,000 euros, we have 100,000 dedicated to institutional development and capacity building for the institution. This is where we talk about soft skills, few equipment, softwares, laptops, gadgets that the school is using, capacity building for the tutors. You heard that they've been training all these tutors and a few students. Now 400,000 euros is dedicated for infrastructure works, and this component involved developing master plans, which we already see here, consultancy services, maintenance, which is part of the agenda. The 400,000. Yes, maintenance, construction, which is what we are going for here. Maintenance of what? Maintenance of the institution, facilities, both soft skills and the hard components. So you have buildings need to be maintained. Everything has to be maintained, yes. So now here, what we have here, the construction works are going to take the 290,000, which is literally 1.2 billion. So under the 400 we mentioned, which includes maintenance, we'll have also basic equipment for this laboratory. As you can see in the drawings there, we have basic furniture and basic ICT tools, yes. So that is what is entailed in the project. We can have a further discussion to enable you. We partner in a way that we, how do I explain this? We work together. Enable injects money into. We do the ground breaking and in the future they disown us. No, they will not disown us. They are very aware that this is happening. And that's why I wanted. Yes, they are very aware that this is. Union funded project through Ministry of Education. No, Enable, and these are implementing agencies and funders. Now, Ministry of Education has an understanding with the funders and the implementing agencies to bring money and work. To this community, to the ministry, Yes. to the local government. We have visited Gombe here. 1 year ago. Because we have never met. Have you ever seen? But I have met your leaders. I know your office. I know your new people in the office. Yes, this was also for I brought myself here. No, but maybe the communication does not reach you, and luckily we now have your email addresses with us, because normally we write to the offices, the office of the mayor, the office of the RDC, the office of the town clerk, the office of the This one municipal. at the moment.
municipality. Because we have been dealing with the municipality for a good time, ever since this partnership started. So the breakage was the other side. They were not letting you informed about what is going on. Let me call the town clerk. Exactly. But also the former education officer, Nansa, Yes. who has been even Mr. Luanga was ever here. Mr. Luanga, Mr. Luanga, and the former, hey, was ever with us. that is the office that held this project up to this level. Yes. The pit is going to be removed. This one? This one I'm saying is Can we have the consultant and the contractor explain this? Explain. I know this is usually the groundbreaking the final place where you are going to do the construction. Yes. You get value for money because of the terrain. So that is the structure for this. So the overall master plan, the proposal was to have that structure uphill or downhill. But when you look at the cost, value for money wasn't there. So we proposed to bring that structure from that area to that location. In this master plan, we see you have this road, but the proposal is that road will be one at the end of, or at the end of this netball pitch area, and that will be the courtyard area. Now that building is coming at that area where we're standing now, from that side coming this side. And below we'll be having another workshop in the future for motor vehicular workshop. So with a hall the other side. So you will have a courtyard in between these two blocks. They're going to be two blocks or one? It's one, which is this is the layout of that agriculture block, and this is how it will look. That's how it will look like, interior and exterior. Once it's fully constructed. So it is all on the same budget of, you said 1.1? 1.2. Furniture and all the stuff inclusive. Yes. So what is the other government yali etandikawo yalina omuwendo gw'aba students mukaaga mu kifaananyi ky'okutandikawo polytechnic in 2003. From 2003 up to now, government no, you can't be covering me alone. Maybe when everyone was, we gave all the background. But again, I will visit, I will take an initiative to visit up to Nansa, all the offices. I can invite, because I can presentation and formal documentation. How I came in, they had come here to officially start construction. There was something which was taking place here. I came and I guided them. I said, you know, if we are constructing, if we have a material project, let's do it together. But still, we can have an engagement. Because you see, I have some details about this. And this is very unfortunate that you don't have anything complete. They take it. That's unfortunate. All it has been discussed. They invited to detail. We have evidence. We have evidence. Let us reach here. And what we do, let's leave them, let us do groundbreaking and then have a meeting with all the stakeholders, including Mr. Katomule, not only Katomule, even the town clerk. What are your presence? Let's do this. We do groundbreaking. We
always have our engagement together, we shall. Yeah, true. So if you intervene, so that we get necessary information from them. Yes. Well, thank you so much. The RDC, Mayor Municipality, Mayor Gombe, RDC, our security team who are present and welcome to the work. It is an issue which, Mayor, I would need even also to give you more light about Gombe. Even Nansana one time got a grant from World Bank and missed it to give it to Gombe, but World Bank decided that it's supposed to be here. And that grant I know it's in Busukuma, I'm aware. Because I made a follow-up up to the end. The one of the other building? Yes, it's in Busukuma. But World Bank even came here, and they were supposed to put money here. They diverted it. It went to Busukuma. So there is a lot, but now this is you have come on board, that we shall share. Because I've really came, ever since I came here, I'm struggling for this institution. And this is now where we are. If only Nansana municipality had embraced what I had wanted us to move with, we would be very far. But I found that it was supposed to be here. Yes, it was supposed to be here. Even the World Bank people, a team came here, the whole of it. So I'm aware of all that. But what I'm asking